Tukwaniriza buterevu ku PBS TV yenze Jonah Haken Successful Idiot eno entertainment tulungi tulibetondera era nga ndiwo ne Danger sobuze ku balayi baffe abalayi baffe bonna abatulaba ku PBS TV mwebale okujekumirako buli kaseera we tujja ne tubawa amawulire mubeerawo tulaba kyamaanyi nnyo. Kale so over the weekend twagala kutandika na mawulire gannaku abayizi babiri okuva mu Uganda Christian University they were knocked down by a speeding car. Bano kigambibwa nti bali kugendako out kunyumirwamu amanya ge twalabye kuliko mulungi ne mugume emmotoka we yabakonye bafiiridde ono wa boda. Twagala okubira tukubagizaako famire zaabwe kitalo nnyo kitalo ddala. Mu kaseera kano ke tulimu mu Uganda tosobola kubeera nga ate obuuse ebyobufuzi amaaso ne woba okola entertainment ne woba okola nobo osoma malame oba biki tosobola kusa politics. Yes. So kakati mu district ya Bukedea eno nga yeri omubaka ona Lebanita Anet Among. So information yavayo okuva mu National Unity Platform ngeraga nti omubaka gwe yawa card omukyalo okulabika nga ate yesimba ku Anita Among ono nga ye Mrs. Asio Florence. Kigambibwa nti yakola ki yabulawo teyalabika ku yabulako era ne bitandika okuyitingana nti yawambibwa. Ya amawulire ne gafuluma ekibiina nga kigamba bamuwamba. Buli omu yabiraba nga kigambibwa mbu yawambibwa naye ye nga ye omuntu recently yavuddeyo okulabika nga ate ye nnyonnyolako oba nga nnyonnyo ayita mu allegations zino ezitambula. Bwe yavuddeyo n'agamba nti ye ekyokubeera nti teyeesimbyewo oba teyagenze mu maaso nakulabika nga akiikirira National Unity Platform ku mubaka omukyalo wa Bukedea si kikye nga ye omuntu wabula famire ye bwe batula ne bamugamba oba ne bamukubiriza nti teyeetaaga kwesimba ku maama we oba parent we. Anita Among alinga parent kisoboka alimba bamwokyayo alimba bamwokya alide bagamba nti right now Anita Among yazaalya no pose which means that ye yayiseemu even before just nteta yaga oyo gundi oyo abadde ajidde ku kadiya no just agadde kwogera kati bonna n'aba independent kyagala kugamba nti baabokya bona baabokya omukazi alina ssente Among alina ssente yawadde ssente n'oyo wanopunze simanyi oba muntu abadde akolamu ki pate nevayo negamba mbo bakwambye guno nera pate okumwesigisa kadi bali bamaze okugenda ku ground nga we bagambanga. But the thing remains oyo yaliya echa chikolera kati goli wanchuka oli wachi wanchuka ganda wa tazo chogererunye kale away from that Shaban yuko akoze amawulire Shaban yuko so Kadama amanyiddwa nga Maria yavayo na struggling recently but right now twalabye okuvanyuma lokaba amaziga amangi nafuka content creator manyi Uganda ekintu kyonna kifuuka content osobola okujja n'ennaku yongo gijjeeri ewammwe ewa yogere kyalo kyewammwe va ku district tubiveeke yombale bwe kitwale ntimbale remiyaga olove remiyaga nojja ngoine nnaku yo abantu bagira bamu content tuze tubirabanga kati akola ne Sozo namulabye Sozo Properties batanise okulabika nga ate bakola content wani Sozo y'omu ku ba content creators be tulina abakabi Sozo walaba omuntu yenna ng'ali ku sporting talent alina mu talent y'okwakitinga so tumwagaliza birungi ennaku ndowooza yamunaabye tekyamuyonka butaaba nga bwe kyogerwa. Away from that still twabadde tuli awo ku X yesinga okulabika nga ateetambulirako obutambi unitinga fenna ng'abana Uganda not even East Africa but Africa at large toze tulaba bingi ebiri like ebi disorganizing a moral state ya Uganda muno nga mwe muli obutambi bw'obuseegu obw'enjawulo obuzenga bukola ki bwemaji so recently chicken obwe bwafuluma so kiti akyogere tokitya naye ye nga yo omuntu n'avayo n'agamba mbu byali byadda abantu ne bawakana nti no that is not real
and of which mutuufu byali byadda ng'omwakanira kisimanya naawe olimu netta sobola kuwakana ki lwaki wandiwakanye kasoko olaba obwo obutambi bwalina phase ezo bbiri phase eyasooka yali yabaki abatali straight and of which those ones teyaliye yajjayo n'obujulizi n'alaga abo abavubuka ulida this is verified information from toswaziba maaso g'abannayuganda omuntu nga yeye tuba tumulaba AI tesobola kubuildinga bwetyo tewali muntu asobola kufaanana bwatyo man kyonna kiri yabadde kikani let me give you a scenario jukira waliwo like oba which month was it waliwo ka video akafuluma nga balaga mbu video ya Alien Skin ne Sandra Nax yaliye just yali amufaanana and for the case of akatamba akasooka okufuluma face yali covered ne chicken yajjayo obujulizi bwabo abalenzi abalimu eyo video ne kati zine zizzeeko zine zirimu n'abakazi kituufu yaliye kale so bwe byavuddeyo chicken nga bwe tumanyi nti akatikkiro abantu abasinga abafuna obuzibu katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa abantu abasinga bettanira okugenda mu office for comfort and so on so ne chicken yavuddeyo n'agenda embuga Emmengo oluvannyuma lw'obutambi obwo era ebifaananyi ne bivaayo ng'alina ow'ekitiibwa katikkiro omu ku bantu abannayuganda abalumirirwa ensi yaabwe ono nga yetabula Kizito Timothy fenda gwe tumanyi nga Vijje Jingo yadde Jingo yavuddeyo n'awandiika ku X ekiwandiiko nga kigezaako okulabika nga ate kikola ki kiraisinga his concern about the moral state eya Buganda nga bwe badde beerawo tetusobola kuddamu bigambo bye naye tusobola okubibasomera kubanga kiba kizibokootinga nsobola okubijja mu mutwe naye kiba kisingako okusoma bino nenema kugwa mbuzibu agamba bw'ati Mwami Katikkiro what you doing is not just to us parents so okuvunula oba tukireke nga bwekiri society etegeera soko kiyiseemu ojja bavunulira obuzibu bwo byonna tobitegeera Oluganda n'Oluzungu lukuzibu byonna mbitegeera doing is not just for us to us parents us the Ugandans us the Baganda and Africans. Instead of calling upon police to arrest people spoiling our culture and morals, they instead ran to you for a handshake. Simanyi what this teaches the youth. I'm ashamed. Yenga that is his own opinion. Yenga bwe yayogedde. Yengo omuntu. And he's right. He's entitled to his opinion. Era statement ye ntuufu kubanga ye alwanirira moroki Abaganda siwe ebityo nti omuntu agenda kukola bwatyo agenda wakatikkira mu handshake. It's not necessary. In opinion endala you're raising over that issue? That issue then but those videos yongera okutuwa video like those videos were all kuba fere tukowa kulaba era kakafuluma oba oli awo nze simanyi lwaki naye essimu yange bwe yezoba okufuna oba oli awo nga nati waliwo lisa nga yabusindise dda simanyi nawe yakuwa nina soseezi zange sobola zoogera nina soseezi omuli nuts omuli lisa dafin babumpeerawo nga bwakafuluma naye bwe baba bukyaliko ate mu ekiddi kati waliwo ankotolo abumpeera mu fokke kale tetugenda kubeera tusuka ku wano tubagaliza bye mutwagaliza twongera okubategeeza nti subscribe to our YouTube channel mweyongera okubeera nga tumulaba content waffe comment like share and follow by not following yes ebyo nabyo twogedde ebimu ndowooza zaffe ate endala si okay just tuleeta kye tuwulidde tunaaba tusobezza munaaba tusonyiwa